Infomedia yafetu kusensonga Kali sisuubira nti mukyala wange kunjagala gye twali tweyagala tinzo SB4 ku social media yange mukyala wange yajjuddeko n'omwana nze sirinamu wakitegeera bifo byanziba amaaso nga manyi omuntu akola ki tasobola kukira n'akukyawa ku mutima bibyali binzita nti nze nali mu ddinaayo y'obutakola ki y'obutakyayibwa gyadde kira naleka abakazi bangi nze nali kajuyisibwa abakyala awo nga bantegeera nenseka namwawo nsimayire nga nziriramu mukwano ondese mu bbanga gwe munnange nze sikyalina muntu gwe nnyinza kulaba naŋŋamba gwe nakuwa chance zonna n'okola ki naŋŋamba mabegaawo tubadde tunatera okuddawo ebintu n'okola ki naŋŋa sikyalina kafiiringi naaka naye sina musajja gwe manyi gwe nnyinza kwagala ku nsi eno kubanga nze gwe mbadde njagala SBF ekigambo ekyo kyampawalira mu matu tokyalina fiiringi yange n'emu nemugaa kati ndo nakuyise kuva ku makya nti ngenda kunywa butwa kubanga nze ensi ennemye obbeeramu ŋŋambira mutabani wange oyo gwe njagala ngaaki kubanga ye ebirowoozo sikyamulowoozaako nnyo ate biremedde ku ggwe ate nga nazaala omwana alina okusoma nemugaa naye muŋŋambire nti taatawo yafa lwa busiru bwe ntyo nemugaa muŋŋambire taatawo yafa lwa busiru nti no bwaki nti yayagala omukazi n'amukyawa n'abeera mu nsi nga awulira takyasobola bbeerawo n'anywa obutwa mube nganda nene wana nze ku mikutu yonna nenkutimba mama nze. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akulira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. Okay, kitundu kyaffe kyakubiri n'emboozi ya Muzaffaru abagobedde ekitundu kyaffe kiri ekisoose bino yonna gye yayita ku ssomero balidde ensugwa za ffene akoze ka juice asanze abaana beerira ku bbowa wazi mpanvu nnyo agenze mu nnyondo bibadde biwanvu nnyo era gwe omuvubuka kansubire nti nno olina kyoyizeemu paati eyo ekinyusi kyekino kitundu kyakubiri kyemmanyi banja bali mu depression banja bayita mu mbeera gana afuna gye yayitamu nawuliriza emboozi eno amanye nti obulamu busobola okubeera nga bweyongerayo yadde omuntu oyo bwe weesiga omuntu oyo yava mu bulamu bwo teweetuga tokola bya kisiru obulamu buba bukyosobola okutambula kwasibi family tuguse ensonga Ziwa & Sons batuteekamu akasente bali awo ku Mukwana Arcade kalonda yenna yenna wa beddings bamuleeta basuubuza n'okusuubuza naye gwayagala akamu akamu basobola okubeera nga bakaguza ate era wamu ne bannaffe aba Ryan Stationers wali ku Nassa Road ku Printers Arcade building we basangibwa bo baprintinga buli kimu
gwe yeesimbyewo noonya bipande kasita otuuka noga nti nze SB4 akalango kabe ku SB4 bajja banga kubeera ku discount abagala okuprintinga business cards abagala okuprintinga buli stickers buli kimu batundu baali baprintinga buli kimu ate ng'era balina ne stationary ebintu bya stationary bitabo rims amakalamu buli kimu gwe kyomanyi kya stationary opposite akazimba akali awo opposite era ojja kubanga olabawo ayani stationers Nasalodi yekiggwera nze muzukulu wa Kabajja omukulu ekintu kyaffe kiri ekisoose twakomye nga kirabu ya Nyondo ogifudde amaka naye kale tugende ku straight ku mukyalo ono omukyalo negubye wamujja wa omukyalo ono mala okwebuulirira neŋŋamba naye kati omanyi Muzaffalo mu butuufu va mu byekisiru tunula gy'ova tunula obulamu bw'oyiseemu ssente kizitutte kyonna okirabe waliwo leeta oli na mwavu natuuka wano naye kavubuka abantu abasinga bamuyitamu kati kitwale naye kavubuka omutadde ebbali kati fokasinga awo nfokasinga nga omanyi omuntu gwogaa nti kanfokasinge ate awo otomera nnyo natomerawo coupling natomerawo abawala nga ne batomera ne batomera naye nga ndi ku kintu kimu fokasinze nwanyisa kubanga maliriza bubi ne kati bagamba omusajja yenna wasa fuko omusajja obuvunaanizibwa awo entandika otutomerera abawala nentomera mpaka olunaku lumu lwe nali neebase ku kitanda ku ssaawa 12 ku makya neŋŋamba ayi Katonda wange bintu byonna ebyekisiru mbikooye nsabayo ekyamagero kimu nfunirayo omukyala mu butuufu webanga abakyala bye bizibu byange funayo omukyala omu nywere ku oyo nsobole okukola SB4 nga nfuluma nze nno wenfuluma nalinya kaboda nentuuka wala ekibyo nga ne kati kangende Makindi wentuuka Makindi nafuna akafo kentuulamu mu butuufu nga n'ekino kyenkola gye kiri gw'onoonya otya omukyala bw'oti bamunoonya ku kkubo wamutereseewo wakoze otya butuufu nali nkyatudde bwe nti okulaba omwana muwala ng'ava eri nze yagenda ova eri okuntuukako nga mutuufu namatidde dda simwetegereza sirabye ekibi nga ndaba kyekyo yali alina waatwala ekyokulya nemuyita banga mu biseera ebyo yali akola mu restaurant emu nga kashiya nendowooza nga abaweereza bali bize n'agamba kamutwalire ate kasitoma afe enjala mu butuufu ne mukuba amanda nampa essimu ye ne tuconnectinga bulungi nnyo era Katonda yampa omukyala nga we nali mumusabye buli kimu kyatuukirira butuufu yali mwana mutoototo mu biseera ebyo we namufunira bannaye Katonda yampa nga bwe nali nasaba nensooka nzijja mu bantu neneewaana ng'akamaali kakyala kalungi nga kamalayo bannaye neewaana byesseewaana tebiriiyo Katonda n'agenda nteeramu mukyala oyo emirembe ensooka mujja ku mulimu gwe ensooka mutuuza wansi olwo ntidde yali akola mu restaurant wano e Makindi restaurant eyo bagiyitanga Montana by the way yavaawo kati waliwo bintu birala nnyo wendabawo naye yali ese kati bwentunulawo bataddewo akafo akapyawo akokusanyukirwamu kati SB4 nayagala omwana omukwano gwonna gwe nali natereka emyaka emiyitirivu nagussa ku muntu ogwo focus naye nga nyina ekigendererwa nti kamwagale nezimbe nve mubiri ebintu bye nalimu ebyekisiru ne tukuba omwaka ogusooka nga ndi ku focus ne tukuba omwaka ogwokubiri nga nfokasinze bulungi nnyo era ng'omukwano muwa abantu bonna bakimanye nti mu butuufu Muzaffalo yakola ki yatereera wabula tulina we tutuuka n'afuna olubuto ng'ebintu emabega yona tuvuddeyo ali bulungi talina buzibu era mu biseera ebyo asiibanga nnyo ku mulimu gwaye wanga nasulanga kumpi n'omulimu naye nkulayirira obwana bwonna bwe nasiiganga enjala bwafuumuuka kubanga omukyala waaba ali awo abamalako emirembe olumu bamanyiranga okujja n'obaleralerako musaaga ng'osiga enjala n'olana ku kasitoma bakasitoma obalerako omukwano gwe nalimbawo gwalinga mungi kati nze omukwano gwonna nagubajjako nenguza ku muntu oki kulayira nakyusa embeera
nga no customer ne wajja kale nsekasekamu naye nga sikyabimalayo kale kulaga nti nafokasinga kyokka enterereka awantu wamu mve ku bya Muzaffalu Kajuisi gwe bamanyi nfuuke Muzaffalu mwami gundi era SB4 mu mutima gwange nenkituukiriza era omukyala twezimba by the way kubanga yansanga ndi mukazigo kange jukira nali nalemera mu byekisiru nga nyinamu ekyobugaga ka TV kamu n'omufaliso wansi gwempa wako naye okumanya nti Katonda yali ampadde nga bwe nali musabye twavaawo ne tuyingira ennyumba yaffe ya mitwalo 3 nze nali mu ya 10 tuyingidde emitwalo 3 njivuze emyaka nga 2 ngisobola alya bulungi buli kimu tewali buzibu nga mulabirira biki nga wonaga nti oyagala omuntu mu butuufu neemalayo naleeta akalimi konna ndowooza weba motoka ya Subaru 360 nze naleeta mu 10 nga ntambula oyo inzisa oyo ku botiki lwenzira ndaba buli lugoye oluliko lusaanaye bambi obulamu bututambulira Katonda gyatugerera tuzadde omwana yanzalira ki baby boy tuyingira mu mwezi ogwokusatu awo ogwokuna butuufu ebintu ebibadde bitambula obulungi emisuiba gigwa tukya nali nasalawo biri kimu nkite infokasinga efuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa nze gwolaba SB4 ebbanga lina maani mukyala wange saagendako out tolaba nayagalanga nnyo okudigida nali we nava mu nnyondo nga bagigaddewo naddako mu Vokis awo katonotono mpola mpola naye bwe nafuna mukyala wange saddamu fuluma nnyumba ne tubeerangawo naye kati obuzibu buvaawa wenfuna emiswiba nafunamu awo muganda wange bamutomedde amagulu mujjanjabyemukko awo sente zigenze amazima obwavu bweyongedde ntuuse sikyakola sente zikoze zitya ziganye ku mulimu tute emirimu giganye nze yalina bakasitoma batandise kwewolaawola abateewola bajja biki kale sente neziganira ddala nentuka ekinene nnyo nga nfuna sente za kutuliisa lwenti we musasulako ekitundu njasasula tekiddako mu kiri nga tutuula wansi ne mukwano gwange oyo tuteesa mu butuufu kiseera ofuneyo kalimo tuyiye engeri gye tukolamu ku mulimu naye ng'ate nga wamanyi namukwata aido tanaba kusomayo mulimu gwonna gwonna mu biseera ebyo omanye ekyaliwo mu biseera ebyo noonyeze nali nina emirimu nina emikwano nakuba buli omu ne mugamba oyinayo ku mulimu wagwa botiiki gukola ku gino SB4 emirimu e Kampala gibula bw'oba onoonya omulimu era omuntu yenna alina akalimu saawa eyo okagyolonga nga Kafeero bwe yagamba nti kakuzitowera kakyakuli mu mitambo naye kaggwawo ne gufuuka omulimu nze nali naye wano funiranga abantu abalala emirimu naye SB4 omulimu gwambula emyezi 6 obwavu bweyongedde omukyala akwata ku zaakameeza naho katuuse tekakyajja bulungi nenga no Muzaffalu walidda no mukyalo tunoonyeza omulimu walayi gwabula kati kye nasalawo nenga kati Muzaffalu mina pininga ensanafu nenga oba ogendeko mu bana abakola head massage anentya ngambe yonga si wangu ne mugamba naye manyi tambula kawo ku luguudo lw'Emakindi gye wabeeranga gendako ku Climax awo tulabe onoonye kalimu nze ne musindika ku Climax mu restaurant agala akole mu bbaala SB4 bwatuukayo bagamba omulimu ngeri gye kali kakyala kalungi manyi bakolanga zi interview bwekitegeera naye nasooka ne muyiwamu ekikumba era mukola akaviri nga kamaanyi nga nze ndi shuwa omulimu gwawedde kubanga nali nawasa shuwa nga nkimanyimu egyo emirimu bakuwa lwekyo beauty ate nga ekirala yali mukazi mukozi nga ekyo nakyo nkimanyi nti we banaamuwa tebagenda beera ki disappointed ng'agenda ng'akomawo ssaawa nga 11 nga ngamba omanyi Muzaffalu baŋŋambye omulimu gw'emisana tegukola ki ogwa restaurant teguliiwo naye omulimu oguliwo gwakukola ki out Climax ngimanyi ekibeerayo out ndibadde mudigize ebbanga lyo nambimanyi nasooka nensumakira kamunguluze nankwata nenga Katonda ompadde ekigezo naye nga omubutuufu SB4 ntuuse ekiseera sigamba nti sikola ku mulimu ombeerawo buli kimu kiteekawo naye nga sente ziganye bw'ofuna ekinene nnyo tufuna ez'okulya akaawo bwe bityo SB4 waliwo omuwala yali atuddawo ng'alinawo ka mobile money nga twogera tulya nangaamu kwegayiridde taata tomukkiriza afazadi sookoddeyo wemba muli mu nyumba ya 3 musooke muddeko mu ya layisi wansi wemba mbadde mufumba kino musaleko naye tokkiriza mukyalawo genda wa kola mu bbaala eyo
naye lwakuba tutali neesiga omwana oli nga naye neesiga nga buli omu yeesiga munne ne mugamba manyi mama Mayiro manyi bino bya Katonda nze mutadde agenda akole ki akole oba akolayo ng'emyezi emeka oba mwaka tufuneyo ka capital tuyiye business gye tukola ki gye tukola ku lw'omukwano omungi gwe nali nateeka ku mwana muwala nga mukkiriza ng'akola wiiki yasooka yali so challenging yasangayo omukazi nga mupangulukufu supervisor mu butuufu nga buli wakoma wakaaba nga ebigere bizimbye mba nyiga buli lunaku nga nyiga mpaka Katonda bwe yatuyamba ng'omwezi guggwako ne bakola gye bayita jakiizi eyo empya eyalule era yalule bino nno nnyumya true story bannaye bamutwalirawo waggulu kubanga yali amalayo gwe omu ku baatu kwe batwalayo n'akikuba n'ava ku ddaala ne batandika n'omuwa ne zi-nights afuuse omunene awo naye mu bunene wonna nze nga nayabika dda sente nfunayo zakulya mmere waka nga nsasulira ku mulimo nga nsasulira n'ewaka ebintu nga bikola era ng'akyakwabya ekyanjabya SB4 sinza kulima nti nkimanyi nalabira awo emirimu tegikyajja bakasitoma we beewola oba okitegeera waliwo embeera etuuka emirimu ne gifa nze emirimu gyafa kumpi omwaka mulamba ogwo naye ogwo omwaka mulamba gonna ng'akola yayimirirawo ng'ali faamu sente nga bwe bazimuwa bwazireeta zonna nga nze zitereka zonna nga bwe bazimuwa nga nze zitereka oba okitegeera kati ntuuka ngamba obwavu bweyongedde wano e Uganda lwaki siyiya sente tutetenkanye ngende nkube ku kyeyo nze nno nali mpulira kiwulire naye ekyeyo ekyo mwe kukipulaninga nali nkitya naye nga njagala nga nkimanya nsinga okuleeta income ewaka aleeta era nakimanya nti sente ezo bwazireeta nenzikuŋŋaanya nze ngenda muyitamu akanaana ngende ntandika bizinensi endala either nkole nail shop eyakabi ekitegeera either mbeko omulimu gwentetenkanya ng'akibaayenga passport yazirese sente kubanga zange zaali teziwera ngikoze sente ziweze tuzikuŋŋaanyizaawo miliyoni 7 nziraba ziwera nenkubira muzeeyi wange simu naŋŋaa amagezi Muzaffalo ezo sente nnyingi otandikamu bizinensi dani okulumba awantu gyotakola ki gyotamanyi kati mukyala wange yatuuka ekiseera mu butuufu nange ng'omuntu nentandika okutya sente nga nnyingi zijja bwekitegeera ng'aleeta buli lunaku buli mwezi si buli mwezi aba ku mulimo jukira nga olwaitress bano abasajja abaneno abagagga ababede asitukawo n'amuwa 2 enamba y'essimu n'abuuka nayo oba okitegeera asitukawo n'amuwa 10 mu butuufu nga nze nninga kagujja era nga sente zibeerawo nzirabako bulabi naye nga kale kitiisaamu ng'omusajja yenna alina mukazi wo ng'olaba ekintu bwe kityo kijja naye ku lw'omukwano gwe nali nnina omunywevu nga manyi naye anjagala nga ne simutebeeramu password ng'owenako asobola kudda wakana nsende nga mmeka ekitone ennyo yasobola okukomangawo lwe lugaanye eky'ekumi naye nga dda n'asatu 2 4 n'ensanvu oli n'akuwata $, n'amuwa oli ne baba nga basitukawo n'amuwa mu butuufu otyamu ng'omusajja naye nga ate sente ewooma buno obwavu bubi basudde yayimba akayimba n'agamba omukazi watuuka ekiseera ng'akola nga ebintu ebimu abyetuusaako gwe wennyini omukubiza n'omukubiriza owaye ng'okeereye togende ku mulimu obanga ebintu ebimu akukola ki akuwewulako kati nange wente bwe nabeeranga nga mukubiriza era nga muzuukusiriza mu budde kubanga nze ebigaanya oli akola ki abimala SB4 sente bwe ziweta ez'okugenda ku kyeyo ngamba Muzaffalo manyi nalwala alusaazi zagenda ne zinjiikira ne mugamba omanyi buno obulwadde buno bulina kye bulanga nze mbadde nga zinnuma lwaki visa we naatera okufuluma lwaki oluto olunuma enjala ng'ennuma nga ndya nninga akasaanyi oluto nga lunuma ne lunkutula ne mugamba mukwano akasente kano saalyagadde kafe lwaki tokkiriza akasente kano nenkapulaningamu bizinensi nenjagala nve ku byamuzeeyi ebyokukuta njagala tubeere straight tutambule bulungi nga tuteesa mu butuufu ye yali alina ekirowoozo kinti sente ziriwa weeru kubanga abantu bonna ndowooza babeeramu abawuli ababeera China okitegeera bano abasama bajja abamuwa akasente we nagaana twafunamu olusirika lwa wiiki naye mu lusirika olwo ne ŋŋamba ye nfaaki
sente zange ezisingako obungi lumba kati nga sinnagenda jukira omukyala yatuuka n'afuuka bize nnyo sikyamulaba bulungi sikyamufuna ntandika nno amabega awo nawonna ntandika okufuna like okubanga omisinga omuntu kubanga ali bize nnyo ate emisana siiba yeebase ekiro agenda najja ne yeebaka saddamu okugendako mu kilayima mu vokisaawo situddemu nagitulamu n'emyezi egiwera ng'omukaaga naye nga nyina akafo kange wentuula nga ninga siina muntu yenna gwe njagala kati nakemetererwa emmeeme nga waliwo akawala kendabaawo nga nkeesembereza mpola mpola amazima gali nti ye mukyala wange amanyi nakendako kubanga yabitegeera oluvannyuma naye akantu ako nti nze nabeerangawo ng'ate kanva kampuni out eyo naye ekyembi kye saamanya nti ate ko kaali kagudde mu mukwano era nti buli we nakakuba nga mukazi wange kanyiiganga kati bwe nsituka ne ŋŋenda yabweru ku kyeyo nga kannonya tekandaba ng'ate kamanyi waakolera wedde kamulaba ku tiktok nsiiba naye ku kifaananyi ku ssimu biki yaŋŋamba kamulumba era mba nakatuuka ye ennaku nga 3 nonkiitingako nze nali nfudde stress nenga akakazi era kabyogedde nanga akakazi ko kaze wana kampi yakayita nakakazi kampi kali wano tekananya na makulu ne kanvumira mu bantu Muzaffar kikista kukoze mu butuufu nga tewali kyatakoze abaddewo ng'omukazi ayimiridde mu buli mbeera nenga atoyina kyotakoze naye omukazi simwendangako nenzijako essimu omukazi oyo yaleeta obuzibu mu maka gange okitegeera bwe ntuuka e Dubai obulwadde buno bwa alusa bwalemeramu olw'emmere gye tulya bubi tukola bubi ffe twafuna omusajja foreman e Dubai eyo nga bw'aba yatandise okukozesa omuddugavu oyinza olowooza nti abaddugavu oba yabatonda babonyaabonya ye yabatondera ababonyeebonye omusajja twakolanga emirimu giri simple just kutereeza twalinga ba general helpers nti tujjawo ebintu ne tubiteeka wali naye omusajja nga tusimisa ebinnya n'endwala alusazi okukola okwo obutalya engattamu n'omukwano nti olowooza mukazi wo by'omulese bikiye ogattako omukwano ogattako obulwadde n'okukozesa obubi natikkirawo n'enkola ki nali nyina passport n'enkomawo mu butuufu bwe nkomawo SB4 wano wewali ekinyosi kya depression weeve yaddala bwe nakomawo nali mulwadde nnyo era mukyala wange oyo yanteekamu miliyoni 2.5 okudda engulu nga sikola jjukira omulimu nali nagulekawo waliwo yali agukolamu naye nga teguyamba gwafa yanteekamu miliyoni 2.5 nga nziraba sikwe kudda engulu alusaze ne zitereramu buno obulwadde bwonna ne bugenda bwonna ne banzizaawo naye bwe nzira waawo bwenti nga yateekaweza akameeza jjukira ndi mulwadde sikola teekaweza akameeza akola ebintu byonna SB4 natandika okutya ng'omusajja naye ndaba nga kikoze kitya kisuse ne mugamba manyi kye yakola ne mugamba embeera njagala nziremu nkole ntereddemu oba osobola okunfunira ka capital njagala bino ebidala bino byakuleeta millions okembi ebyo nziremu nkole mbijjewo kubanga ndaba nkumenya nnyo oba kitegeera ntidde amazima n'akwata emitwalo 9 mu cash n'agampa ninga naye Muzaffar omanyi ono mama wabana yavumira ddo omulimu guno yagukowa ddo gwa chutex kira kagwa muntu akumutima nyingi de byestamanyi season nebadde ya Idi yawe mabegaawo Idi yenkulu Idi yagwa itali eno wabula eri okusiiba ne Eastangejja nkwata kasente kampadde ntete nkanyanga omusajja nyingi de mu byenkoko sibitegeera naye gendo bingira mu season nga eweddeyo nga baziseera nasobola kulwira mitwalo 2.5 ziriye endala enzungu zibuze zonna nga bwe nazisuula 2.5 zansala nti buli yajanga ku mudaala eri bazitunda gomu kanaana bagulanga 2 amazima SB4 akasente k'omukazi konna ne kakola kati ne kasaanawo ze najjamu natuuka ekiseera nga ntunda kujjamu kubanga baganye ne ngaawo naye omanyi Muzaffar sookoddemu mulimu gw'okola ki gw'otegeera ne nkwata akasente ne nsuubulamu obuntu bwali butono nga nzijja wano Makindi awo mu butuufu mu mabegaawo twafunamuko obutakkanyamu butonotono nze bwe nakomawo Makindi yalowooza ndowooza nze wakakyala kange ndowooza kubanga twafunamu olusirika lwa nnaku nga 4 teri anyega munne ayingira nnyingira bwenfuluma bwe namugamba kwa naye maama wadde okumbuuzaako nangamba ate naye bwewafuna omulimu Makindi waddamu okwagala okumanya nendowooza byakusaaga ensonga yali ey'okusaaga kaali kantu katono nnyo bwe kati akatta amaka oba yali yanyigira dda mu mutima nga kiri yakiteeka mu mutima ekyomuwala
oba nti yatuka ekiseera nga kubanga nagenda ne mugamba kawo nga asaaga ti mukwano oba kasente kano kofuna kakukyusizaamu yaŋŋamba ekigambo kimu musajja gwe wali badde oli musiimu emyaka gyonna gye mbaddewo sente zonna gwoba nazo ne wenfuna mmeka gwoba nazo kitegeera wali badde musiimu nti sente teyankyusaako naye ekinkyusizza njagala oddewo ku magulu go oddemu oyimirire oddemu okole nze bwe yakiŋŋamba nalabanga alinga agamba ti nze neevuddeko sikyagala kukola ayina kiri nti nakomawo Dubai alowooza nti nakomawo nga nninga atali mulwadde SB4 bwawula amaka buba buntu butono natuuka neeraliikiriramu awo nenkwata essimu ye nengiwambamukko nenzija nayo ku mulimu amazima essimu ye yatwawula gye nsinga okumanya kubanga we nagitwala teyasula nayo naŋŋamba essimu yange kwenkolera ogiwambye bakasitoma leero sifunye bakama bange bayombe ojja bamanyi ndeeta seeru zeziwera naye ofunye essanyu erimala kumakya nakeera mweto ndera ku maliri nkaabye nawe ziga nga ndi serious ndaba bufumbo bugenda nno naŋŋamba nno ngenda wa muganda wange ng'asaaga ne mugamba ate omwana nti naye ŋŋenda naye nze nno ndowooza byakusaaga kubanga tutera byogeramu njagenda abafumbo mubitegeera njagenda n'atagenda nawe nowogamba ayi nze nange nze nabandekawo naye ndowooza byakusaaga bwe ŋŋenda ova ku mulimu nadda nnyumba yennyaniriza nasangawo omukozi yali agenze bayizayo kukyala nnaku nga 3 sangawo muganda wange yali omutaawo mubuuza Ayani aliwo mutabani wange nti maama genda mu kisenge olabe talina kye yatikka nti oba ka TV oba kaki yonna yabirekaawo mu nnyumba SB4 nasooka nenneegumya nali nze ne kayogati k'omwana nenkakuba olugalo nenkafumitamu ekigalo nenkafumitamu olugalo nenkawuuta ne stress nyingi nenzira mu ddiiro nenvaayo nenzira mu kisenge nempulira omuliro nga gumpuma mu matu olwo kibayita depression kitandise nze nga simanyi mukubamba essimu eno wagiwamba nga ogenze gikebera oba mukuwamba essimu nani kimanyi sina kyenyinza kukebera kubanga ekisooka bwe nakomawo nasangamu jukira bwe nali ngenda teyaliimu ki password yali iPhone 15 Pro Max kati mukudda toyina ng'egyo oyinza gikikiitanye essimu nga wogitegeera naye nali njagala essimu eyo ngiwambe afazaali alumwemukko tutule mu nsonga tukole ki tuzoogereko nti ekimpambisizza essimu eno ABC kitegeera nti ntuse ekiseera ndaba mukyala wange sikyakutegeera buki bulungi waliwo obubeerabeera obujja nze obwo obubeerabeera bwe nabwogera ye bwamuggyako ki waya ebintu ebimu abantu abamu bwe bajja mu kamera bakola ensobi naddira neyeyogerako ebirungi n'agyolonga munne ate ensi yeekulaba buki ensi ekulaba bulala kubanga goba weeyogeddeko ebirungi oli takola ki nze ebirungi bye nakola biyitirivu ne mu bbanga eryo naye sisobola kudda okwewaana okitegeera nti nakwagala nnyo era nali nnyina okukwagala SB4 natandika okufuna kye bayita depression gye saamanya gye yava nti nasooka ekisooka nze nali njagala nnyo omukyalo oyo nga ensi nagita abantu bonna mubakubye buli omu amumanyi nenzijukira nga tuli ku ddwaliro kubanga nze nali mu ddwaliro nga tuzaala omwana oyo anti nento yonna nga tumuwerekera omwana yagenda n'anyingira wano ku mutwe we sitalaba maama we sitalaba mwana we Kazoole najja Kazoole bwajja nasooka kumulwanyisa omanyi osooka n'olwana nasooka nenwana wiiki yasooka ninga asijja gikukubira oba ogenze genda sigwe bulamu bwange wiiki eba ewunzika simanyi nkwata ginnakwata simu ndowooza depression nali njirwanye naye mukuba essimu wano we wava obuzibu ensobi omuntu yenna gyakola nga bamukyaye gyennasi omanyi mbadde ku mutimbagano kuno owulira abantu bye boogera n'olideetinga ne ku byoliko mu butuufu nalaba nti abantu balina bwino ate abantu banoonyereza ensobi ze tukola nga omuntu akukyaye gw'oyagala ate ng'akukyaye obadde tunaa nawe mwetamwa ebeegi ku papa buli wookwata essimu eno omukubire nti ojjukira ebintu bingi eri ye aba agaziwa ate mu kugaziwa akulengeza n'akuteeka down ndi napapala nali nkitandise bulungi ndandiko papala ate bebi kino ondeseewo bambi wololo ojjukira gye tuvudde buli w'omujjukiza gye muvudde yaba abijjukira naye saawa yaba yasalawo SB4 maama w'abaana yasalawo n'aleeta omutima gwe sitamulabangako nga buli kyemugada kyakiwulira kati munnange mala mbyesonyiwa omwezi gukutte nkutte ogwokusatu ekintu kigaana omutima gutandika
ndandika oba toliiwo nno ogenda kufa nzaffalo kubanga nabeeranga awo nempulira omuliro nga gwaka mu maaso nengula emmere ne sitagirya bino ebagamba nti emmere tegenda emmere togirya nali manye byakusaaga emmere yannemanga oba kirungo kye kiri mu mutima ekisindika ekintu n'otuka emmere nga bw'ogiteekamu fooko owuliranga oba alyaya ki natumyanga emmere we bagitwala ssente zange we zifa otulo nsula amaaso galinga ge batundulayo wobufunye obudde ne weebakamu wolumuloota nodda engulu ng'otandika bye mwayitamu byonna ekibi nze taata wange namukubira essimu naŋŋamba Muzaffalu njagala oddemu amagezi omukwano gutuula ku bwongo ne ku mutima obwongo bwe butegeera omutima bwe gutuulako kiri kye bayita omukwano kituula wakati w'amagezi go n'omutima gwo naŋŋamba kati ebintu biri ebi either omutwe gwo musiru obwongo bwo busiru ku mutima gwo bwe yakiŋŋamba nenkijjukira neŋŋamba omukwano we guba ku mutima oba totegeera naye obwongo buno bulina okukola ki okubanga bwo busikola ki butegeera ekijja ku mutima kirwanyise na bwongo omukwano gutula ku mutima olwanyisa na bwongo nti nagezaako nkirwane ebijjukizo bingi bye nnina emyaka tubaddemu 5 nga tuli wakaawo tebiba bitono memories ate ye mukazi gw'osoose okuwasa ebya serious natulanga mu bantu bambi ate banayo ebintu byayitiikiriza nze akayimbako nno omukazi ke yayimba atakwagala oba omulaba gwe weetugira tajja kulumwa wadde nze nali sikawulira bano ba aninowuni bayimba ennyimba ezikaaba siziwulira bannaye batandika ozikuba ku TV awo nga ntudde ku saaluuni buli kayimba nga kakoona nze ng'abalimu bantunuulira oluusi bakukuba ne ku lwali olwali olwo lubi lwandeetiranga okunteka mu depression obuyimba bwe babukuba bwe babunzi bali bennyini bwe bakinteekamu nengawo banve wantu wano ŋŋende olwojjukira depression enkutte we nali nsula bayitha we nasooka nenfuna depression yasooka waliwo yankubira essimu kyali wange nti Muzaffalu wange passport ye ekyakola nti ye waliwo wanaakutwala ebweru tayagala wadde ekiki just funa za kukola medical na Interpol neŋŋamba mu butuufu gwe nkuwonye mukazi gwe ekirungi ntereddereddemu ku alusazi kati nkuviira nali sinaawo kakashi ebintu by'omu nnyumba sibitadde kumbaata byonna babitutte nasigazaawo TV nenga eno TV sigitunda wemba sinagenda ngira ekiwubalo nkigoba TV sigitunze essimu yonna nali nagirinyamudde ekigere ng'ennyiiza mulimu ebintu bingi ebimunzijukiza nagaawe nabisimu nga sijja mmalako nenjiteekamu ekigere layini nenjimenya brother SB4 gwobeeraawo nga tomanyi nti oli mu depression kumba oli mulalu atategeera menye ntunze ebintu mpadde abayaye tebanfeze kyo nalyo kiraka kinenge gye kyanyongeramu depression gye sate naye kyo nali sikifaako kubanga sente bamala ozibba nze obwongo wange tebwazirowooza nazirowooza nalowoozanga ku mukazi wange yekka yagenda bambi mbeeraawo mulowooza nkaaba amaziga gajja bandaba emmere yagaana nze natukanga ku mulimu nentuula bwe nti nenteekawo omutwe oba otulo twavangawa nze neebakanga okuva ku makya nentuuka wemba sifunya nzijjawo nti customer nvaawo nzira waka kati ntuuka ekiseera ebintu nyumba ngisigaddemu nkalu mukazi niwe neegayirira tasonyiwa ekyatandika okujja mu mutwe obulamu tebukyalina makulu abadde akwagala gw'obadde walonda abadde akufaako gw'obadde ofaako agenze ne bwokuba essimu takyayagala kumanya adde akuyita hani adde akuyita bebi essimu yagikyusa dda yateekako gundi ono nga lwentuulaawo omutima guŋŋamba naye Muzaffalu omanyi kitobaako kyokola n'oviira eno ensi nga bwe njitunula bwe nti abantu sikyabalaba ndaba ebbugumu ndaba omusana ndaba amatu tegakyawulira abantu byonna bye baŋŋamba sikyabiwulira bagezako okumpa okubuulira okulyoowalyowa owulyanga abakuvuma obuvumi omutima wange ngamba kubira oyo omwana muwala essimu nga ngikuba tutu naye nakola layini empya kubanga mu kupapalaawo namuvuma namukko ng'agenze namulangira tula yaŋŋamba namulangira naye nalinga mujjukiza naye naŋŋamba namukola ki namulangira mbonangidde naye nze nalinga mujjukiza jjukira bino kumbe ffe tuba tujjukiza tuba tulangira bamaama oba tokimanyi era nakibuuzaako ne taata naŋŋamba ye gwe buli wojjukiza omukazi yakitwala kumukola ki kumulangira kati bwe nagaye ekyomulangira kiraka kibi navumamu muki naye nga emyaka gye mmaze nawe sikuvumangako nyina ebigaba bye namuvuma naye
sabi kuvumanga ngenderedde ne wofuna akatambi kano gwali mukwano n'okubanga nali sina kya kusalawo ne nkuvira mbivumo nga manyo oluso wenna kuvuma ebigambo ebyo naddamu n'odirira naye byamujjako waya eyo blacklist neruma line we nagimenyeraawo ne nkola line empya n'atagaana gikwata bwe nagikubako ne mukubye esimu ne muganya nkwagala njagala kulabamu nangamba kale ngenda kujja manje namugamba SB4 namugamba olunaku olwaleero yajja zali sawa nga 12 olunaku olwo ijjukira yali yakyusa omulimu ali eri ku mulimu omulala ne mugamba yali alina night kubanga neyo bamuwa night akola night ze lwalina kuba Friday nangamba yanguwa ebigabo byo ng'abambisa nayisa abantu obudde bukoze eki yengenze mu saluni bantu aliddeko obudde bungi katinyaga tuyise mu bwangu ne mugamba kale tuyisa mu bwangu ye naye ngenda kugamba ebigambo ebi bo ekintu kyosinga okukuliriza nti nakuvuma ebivumo ebyo nsaba obinsonyiwe mu mutima mulungi kubanga nabikuvuma na busungu nsaba onsonyiwe nangamba ekintu uyase girase eyo n'owogikwata tosobola kugizzaawo nanga tubivuma nanga n'ekirungi kiwankulira nga nakakulaba nkyakijjukira kati na kino ngenda beerawo nga nakusonyiwa naye sirikola ki naye nkusonyiye ne mugamba mugamba kati ku nsonga ey'okweddiramu nziriramu nenseka namwawo nsimayire nga nziriramu mukwano ondese mu bbanga gwe munnange nze sikyalina muntu gwe nnyinza kulaba nangamba gwe nakuwa chance zonna n'okola ki nanga amabegaawo tubadde tunatera okuddawo ebintu n'okola ki nanga sikyalina kafiiringi naaka naye sina musajja gwe manyi gwe nnyinza kwagala ku nsi eno kubanga nze gwe mbadde njagala SB4 ekigambo ekyo kyampawalira mu matu tokyalina feeling yange n'emu kyo kyandrivinga ku lwayiza ate n'okusinga depression gye mbaddemu naye mugamba kati nno nakuyise kuva ku makya nti ngenda kunywa butwa kubanga nze ensi ennemyo beeramu ngambira mutabani wange oyo gwe njagala ngaaki kubanga ye ebirowoozo sikyamulowoozaako nnyo ate biremedde ku ggwe ate nga nazaala omwana alina okusoma ne mugamba naye muŋŋambire nti taatawo yafa lwa busiru bwe ntyo ne mugamba muŋŋambire taatawo yafa lwa busiru nti no bwaki nti yayagala omukazi n'amukyawa n'abeera mu nsi nga awulira takyasobola kubeerawo n'anywa obutwa weyawulira ekyo yankukwata ku mukono n'asooka ntwala waliwo omuwala awo bamuyita Nana ku saaluni kwe tukolera eyo gye tukolerako namugamba Nana jangu lya omusajja byangamba mwagenda kunywa obutwa simanyi oli musiru otegeera nanvuma mwawo kumbe nze gwavuma siri ku nsi nafa dda emyezi gyonna gye yagenda ntambula ndi mayiti ne mugamba kagambo ke namugamba kamujjako we tanvumirangako mu bantu bukyabaawo ne mugamba naye kirabika bukyawagenda eyo zino sente ze bakuwa empitirivu n'abasajja bolaba ba kilasi abansinga n'amamotoka ge bagiramu kirabika mutuufu ndi low class okusinga we wadde omanyidde yangamba tolina kyoŋŋamba sente zange zonna zenkoze zonna emituyo zange nazikuwa n'ozitwala ebweru n'ozirekayo zonna siinamu wadde kintu kyenkoze mu sente neegi oyinza otya okuŋŋamba nti abasajja bamazeemu oyinza otya okuŋŋamba nti bino mutuufu yayomba ate nze bwe yabiyomba jjukira nali natwigalinze dde obwongo nalaba mpisizaamu amaaso bwe yakwata ekkubo n'agenda nga mukambwe nange nenkwata eryange SB4 nakola ekyobulalu tinagenda nensooka ngula akatwa nanoonya kano ke bayita faladani nakawuliranga ntiko kakugjawo naye nali nti omuguwa guno abantu abafiira miguwa bantiisa ate gwe gwanguya omuguwa gwanguya naye gutiisa buli bwenaona ati bintiisa naye neŋŋamba akatwa kano kayinza okutta mu kimpowooze ndaba abantu bakanywa nakolakolamu bw'ati teri muntu atetta nga tamaze pulaninga abava ku bizimba alondayo naye ekinamwangu tenyinza ofiira mu bbanga nga sinatuuka SB4 nga mpulira omuliro guno gunjaka mu matu wano maaso sikyalaba nakanywa kyebayita depression kibi nnyo bavubuka ate okwagala wakaawo ku mulimu nagawe nakanywera mu nyumba y'omukazi ekyo kisira nikyendeka mu nnyumba ze bwe nakanywera ku mulimu bali bannange benkola nabo kiki kyembakola bwe nakanywera ewaka ku kyalo we nagenda mu nyumba ya tata wange eyo ennyumba tagenda kuddamu gikola ki eyo noonese neŋŋana ne Muzaffalo ddamu amagezi tonywa butwa kola booti weegumye nti ye nga ntambula nga ngamba kati omanyi oba okola genda ewa taata wako buuliriremu kubanga taata wange alina ebigambo ebiryowo omutima
mba ntuuka ekibuya wali natambulawo na bigere mba ntuuka awo ku roundabout sikwe kujjukira nti wali batundawo obutwa nasooka kudduka ne bubula bufaladan nensanga obutwa akatemmese ebikubanga simanyi batunda butwa bulala ne mugala sooka onkolera ekkombo njagala kutta biyenje ebiku n'emmese bingi mu nnyumba yange nampaako emmese ampadde akoeriyenje mu butuufu nali sikyategeera ng'ekintu kiri kimu kyokka kyokka love endi ku mutwe Muzaffalo bakuleseewo tolina kiddako Muzaffalo omukazi abadde akwagala takyakulabawo kati ng'ebirala ebinzijira abadde akwagala agenda kwagala muki abadde akwagala bagenda mumuvuga mu mamotoka abadde akwagala bagenda mumuwasa bagenda mukuzaalamu abaana kubanga nze ebigendera byange byali byange muzalemu bwana nga bubiri busatu tubeere mu bulamu obulungi brother SB4 nga nkwata akacupa nagula obw'obuwunga obw'okunywa Katonda yampa ekintu ekisiwunyiriza eyo ennyindo nnene tewunyiriza nga nkasumulula natula olaba ekibuyawo ku roundabout awo wabeera abajasaawo waliwo obusubisubi awo natula bulungi mu kasubi kange nga sirina na kintiisa sina na mutima gutya obulanzi njagala kwewummulira nga nkasumula nena osooka kubirowoozaamu omwana wo agenda abeera nga tamanyi taata bazaddewo obawadde ekisiraani ky'okuba nti wesse tolina kintu kyotalowooza kubanga nali ndowooza naye ng'ekinsinza amaanyi buno obusiru tata bwe yaŋŋamba obw'omukwano obuntudde ku mutima obwongo buganya okupiikinga SB4 nasumulula akacupa akasooka akoko kenzijukira kaali ka kiku koto banaye kaali tekanyweka nakawoma katya oba bakawa testi kikaaki eri teriyo mu bitabo nasooka nenkakuba nenkateeka wali nensumulula akatta emmese akonkanuunye nkatadde wali nensumula akacupa akokubiri nenkanywa nensigazaamu waneeno keno kebayiwawo ebiyenje bife kenasigaza mu nsawo ali siinako airtime kati mala obunywa omutima wange ne Muzaffalo ofuddenga gundi gwe wasoma mu katabo kali kenanyumiza akase akapawulo kiri mu tuseka muri zinsanze amagezi gadda nengamba naye kubira yena gokubiranga katote kanaba kulinnya ofuna obuyambi nengamba nayo kati amagezi gajja omwana wo omulesa otya omukazi gwe wettira bagenda mutwala gonna gakomyewo maze okukanywa SB4 kati nali siinako nagenda okuba nga bamusaze nengenda ku mobile money nga kuli abantu nengenda kuyo ntidde okufa ngenze ku yokubiri ku yokusatu bampadde airtime mutaddeko nkubira sister wange halo Zahara kata kakutedda kubanga nakomawo mu kafo kange ntuulaawo akamwa tekakyayatula kano buli omuntu bwali buyina starch kasoka ne kankwata guno olulimi nga terukyasituka Zahara mbijjukira bulungi akatwa kankutte musime waffe bwentyo nga kankutte olulimi nangamba oli musiro gambye eki saagala kwesiriwaza oyo anzigyeko nentya nensitukamu neŋŋaaka nziruke nfune booda ngende ku ddwaliro wali nkubira afazaali amagulu nga bagatemye edda tegakyasitukawo nga bagakutte entegetege bazikutte ntandise okuva nno ebintu eno kandeese senyiga gwe sitabadde naye ngenda owulya nyina eminyiranyira nensooka nkwata esaati nenjisiimuula amagezi ne gampa nti kubira nana ku saaluuni nana kafyakanzita amaziga gampitamu akatwa kanzita muleeta omwana wange mulabeko akaseemu kubanga bukya bamutwala nali simulabangako amazima gali nti balowooza bali balowooza nti sirowooza ku mwana naye ate ekintu kyali kinzita nti bwe nalowoozanga ku mwana wange okukula mu nsi ye maama wa muzaddeyo azaddeyo abaana abalala nze nkuze ne famire yange tweyagala ekintu ekyampanga depression nengatako nti omukyala nali namalirira nnyo nti nze yali kajuyisi w'abakyala bangi kubanga nze SB4 nabeeranga ku saaluuni awo nga nyina abawala nga 30 abajja okundaba nti yali kajuyisi nsazeewo omukyala gwe mbadde nsaliddewo biganye neŋŋamba tewali sazeewo kale obwavu buba buzze oba mbadde sina kyenkola bulungi tuddemu akajuyisi kandeega nkubirira olulimi ndusitudde akataka kanzita
nangamba oliwa nona wali ekifaananyi kya Kefris kya Cafe Javas nona wali ekifaananyi kya Cafe Javas nkyategeera nkyalina n'agasoma sinaziba amaaso teganagajjako lufu yaliwa ku ekifaananyi kya Cafe Javas akatwa kanuma SB4 mu dakiika ezo ne ŋŋamba nfudde era nze namumanyi mpedde ne banga atulagirira nali ndi awo nga bazze nga n'akacupa kange kakyaliwo akamu obumu nali nabusudde mu mwala owaye ngenda kuswala kano kannema okukola ki okusuula abantu bambuga ate banziza ku kyalo kwenkola ki kwembeera nogamba munyambe ngenda kuswala amagezi gakomyewo dda bantuusa ku ddwaliro SB4 nga sikyategeera akatwa kandega SB4 ne kamunguluza nkutte lwakatwa akatwa kandega nga ntegeera bulungi nnyo nga sirinaako wadde nga gonna amagezi mwegali nze nali ntenda alusi okunnuma eyannuma mu lockdown nenjavula mpaka ku ddwaliro akatwa kannuma nga bantadde simanyi zicupa we bazintekerako nagenda kweka nga bankutte emikono bampa amata basikyategeera naye nga nkawa kimu mumpe ku mwana wange nkoleki mulabiko ogusembayo ate maama w'abaana kumbe mutima mwagala simukyaye oyo saagala kumanya temumundaga kumbe omutima ate naye gwagala gumulabeko yajja bamukubira nayiti ye nagisaza kale teyagisazaamu yajja n'agamba nze nayisa abantu kati sigenda fiirwa byonna eri nfiirwa omulimu abantu bange n'omusajja okitegeera n'omusajja omusirusiru yayomba oba okitegeera n'omusajja omusirusiru abantu abo bayombye biki nale simanyi nti ndi mulungi omanyinze Eva simanyi nti ndi musajja mbooko ntegeera ntya nti ndi mbooko ye omuntu omulala ategeera nti ali mulungi bana ogwana gulungi naye gubbi abantu balina engeri gye bagamba kati batandika omusajja omulungi wenna wetta abakazi bonna obalekera nengeri embooko neŋŋaba tuufu ndi mulungi akatwa kandeega omusajja embooko wetta olw'omukazi omu banaye abantu banvuma naye nali mbimanyi kubanga nali manyiwo emba sifudde ebivumo okujeregebwa byonna nali nabibaze nga ndi mu ddwaliro kati nga manyi bwenfiira bakukuba kibooko bakukuba amayinja mu ntaana bakusuulayo nga kisasiro kyekitiibwa kye bakuwa banvuma SB4 n'akatwa kange omukazi nendaba nga butufu abaddewo ne bampa ku mwana wange ne musitula neŋŋamba nno togenda kufa Muzaffalu toyinza leka mwana wo mulungi bw'ati nazaala ekyana ekirungi kubanga n'omukazi mulungi yanzalira ekyana ekirungi naye nga togenda kufa akatwa kandeega abaaliwo awo baali bamanyi sisula sisita wange najja abantu bonna ne bagenda ekiro eyo naye Katonda nnyamba atya akatwa kawone nze bwe nategeera nti akatwa kagenda kuwona nasooka nengenda mu kiyigo teri yandaba nenkasesema konna nempulira nga amaaso gano galabye nentangaala nentandika okufuuwa nafuuwa emirundi 13 mu 55 kati awo omutima ne guŋŋamba akatwa eddagala bakoze bataddemu ddungi kakola ki kafuluma ng'olwomukofu gwa butwa buli muka gwenfuluma katwa kafuluma SB4 challenge gye nkyasinza okufuna mu bulamu bw'ensi eno gye sitalifunangako kunyampa ekyo si ekikulu nafuka emirundi 3 nze ngamba nakatuulawo bwenti nengenda nenfuka nga nemanya oba ndwadde ensigo andi abalwadde b'ensigo nawulira nti abirige kyamufukisanga ku kkubo kulwala neŋŋamba nno Muzaffalu weekoze ebyekisiru ogenda lwala ebintu by'omunda nti ofa laavu mukwano gwange ali eyo obanga ojja mu laavu tomalangayo kalimi omuntu omutima gw'omuntu gukyuka essaawa yonna nti nze nali sisuubira nti mukyala wange ku njagala gye twali tweyagala nti nze SB4 ku social media yange mukyala wange yajjuddeko n'omwana nze sirinamu wakitegeera nti nze mu bantu bonna omukyala nali namu bakubaddanga nobatama yawakakola ki yabatama era nga naye twatulangawo ne twebuuza ye yennyini nga yakimbuuza ne Muzaffalu nze naawe ani asinga okwagala munno nze nga ndaba okwagala kunsusseeko ensirika ne ŋŋamba omuntu ono kyayogera kituufu esimu terimu password akola mu basajja emyaka 2.3 eri awo ne mugana ne nkubuulire onjagala naye ate nze enjagala gye nkwagala esusse jjukira ne ssente ze zonna zibeeraawo takweka nga bwazireeta zibeeraawo SB4 byanziba amaaso nga manyi omuntu akola ki tasobola kukira n'akukyawa ku mutima bibyali binzita nti nze nali mu ddinaayo y'obutakola ki y'obutakyayibwa gyadde kirala naleka abakazi bangi nze nali kajuyisibwa abakyala awo nga bantegeera
nendeka olwo omukazi omu. So akatwa nkawona. Akatwa tekawona, katwa kandeega paka ku makya. Kati buba bukya nenfuna obuweerero. Nentula n'otuula. Ngamaze okufuuwa. Byonna biwedde, intudde. Kati ekibi mba neebase ku makya nga bunatera okukya. Laba ate wenziramu nendoota maama w'abaana. Omuntu ogwannuma ne bandekako eccupa mukaaga. Omutwe nga gugaanye. Muganda wange no nakubya tata namuganda Muzaffalo okufa kwa ddala si kwa kusaaga. Eccupa we baagirya kondoza ne zineebase. Nadde engulu Katonda yannyamba ekintu eki nti okuva we nawona olubuto olwo paka leero teruddangamu wadde n'okuneegezaamu. Ne alusi zaali zinnuma nga zaagala kunzita zaasirika wiiki 3. Oba eddagala nalyo lyazikakkanya nabeerawo nga ndi free ne nga Muzaffalo. Wabula nafunamu ekizibu eki nti omutima gwagaana okukola ki? Okuwona. Nakati kukyakuluma. Omutima nali manyi gulwadde. Oba ekitegeera SB4 olwakatwa ntegeera nti omutima gwange mulamu. Ebigamba jukira banzijanjabira ku kyalo mazeeko emyaka 10. Abantu bangi bakola ki? Buli yawulira ng'eggulire gwe musiru gwe abanvumye abankutte obulungi bankutte obulungi abanjereze abakujerega abakazi bangi twagana kulaba ku mukazi oyo abadde tebamumanyi omukubidde akalango. Obutuufu ku makya yakeera n'akola ki? Bwe yava mu naiti ye teyatuukira waka. Omuntu yali akwagala yatuukirawo ku muki n'abuuza ye ssente mmeka ze bamukoleddeko. Tuli mu 7,000 naswala ne mugaajiri 3,000. Lwaki nswala? Nti nekoze ebyekisiru bali mu ggwa mabanja nga sente ze nali nnyina nali nazisuula dda nga sikyazaagala nga ndadde zirina mugaso nali nagwe eddalu mu bufunzi. Ne mugamba 3,000 n'asooka alitako 10 ne mukuya ne mugamba endala baziwaddeyo nga tewali yawaddeyo n'ekikumi njagala asooka stopinge mumenye ebbanga ki ddene ne gyali yalina omwana simuwadde ekikumi. Okitegeera yaweeyo emitwalo 10 obusigadde ezo sente zonna emikwano zaakolanga kyeyajjanga toddamu kwesiriwaza kwata 2 toddamu kwesiriwaza kwata 5 era ebbanja ly'eddwaliro ne bakola ki? Era nadduka okuvaayo nga ninga mukungu. Depression baganda bange embi ekireeta depression kwe kubanga weddinganya mu bintu bye muyiseemu n'ogaana okukkiriza ekizze nti kikoze kitya kizze. Nawandiika nze kati ndi mu kumaliriza baganda bange. Depression ensudde ddala onywedde obutwa era akatwa kaagaana omukazi omukomyawo ate yanyiiga buki? Teyakomawo. Yanyiiga bunyiizi n'aŋŋamba gwanywa n'akatwa oyagala nze ku myaka 2 gye nnina kubanga yakaweza 20 years. Myaka 2 ne wemba sigenda kubeera naawe taito tegenda kuvaawo omwana wange agenda sigala mulekwa. Kale ne mbimwetondera ebyo ne mugamba omanyi omukwano tomanyi bwe gukola ki? Gulaka gwe togutegeera naye gwansiriwaza. Mu butuufu ne neetondera buli muntu Katonda nannyamba nti omutima gwe nali manyi nti mulwadde nagenda mu byuma ne bakola ki? Nti omutima gwasigala mulwadde olwa laavu gwagaana otegeera kiri ekyokunywa obuto tekyamala. Depression SB4 nasigala ntambula nayo up to today nti egenda ekola ki? Ngawo nagamba nti kibalaafu kigenda kiresolvinga mpola ki? Mpola toyinza kera n'ogirwana omutima omulundi gumu kubanga nagezaako nkwana nayo ku buwala bawembukwana binyiiza bunyiiza ninga kati girwanisa ogu omu nensalawo ntandika okulwanisa depression. Kati mu kulwanisa depression ngenda w'omusawo mukwano gwange mugamba nfunirayo empiso kubanga nze lwendowooza ku maama w'abaana bange omutima gumwagala nfuna ne feelings ba empiso enzijjeko feelings emyaka nga 3. Omusawo yakitegeera n'aŋŋamba gwe oli mu depression simanyi oba mukazi yakulekawo toyinza kubona mukazi noyagala bakukuba empiso ate nga mukwano gwa family ye yambuulirira mu bonna abantu abambuulirira ebigambo bya depression baku kintu kye bayita omusawo yasoma omuntu just akola mu musujja ajjanjaba typhoid naye omusawo aba musawo yambulira ebigambo 8 byokka nze yalina depression ng'enva wano ndowooza nasigazako kenkana wano yaŋŋamba ebigambo mukyala mukyayogera ku ssimu nti yo mukyeraba nti yaŋŋamba mbeere mukwano gwe era ajja ku mulimo mukola nako enjala n'amala n'agenda naŋŋamba okimanyi togenda kuwona naŋŋamba nsonyiwa togenda kukola ki? Kwata essimu omukubiro mugambe sikukyaye mu bubi sitaddeewo mbeera mbi naye buli wojja mu maaso gange nkola ki? Gwe buli woovaawo nze nfa
togenda va mu depression kyobala liwava ofuna feelings ezo zogamba ate nga tewali gosubira yinza kola ki zikujjako ate bozifuna zikudrivinga into depression neddamu netopinga nangamba omuntu gwe mwekyaye naye either otwala emyaka 2 nga toyogera naye either omwaka waba n'omwanawo either oba ne sente guzisindike nga ko buki toyogera gwetekako sente kasita agiraba nti manyawe gakoze eki ajja manya nti za buyambi bwaki bwa mwana woba tobulina nga bwokyali nti okyali mu mbeera yakuddawo kubanga gyali naye alaga tali buki soko omuposing toddamu kuba simu awo ge magezi gokka agawonya depression kuva ku muntu esimu nozikatinga off oba olina ebintu ebikujjukiza omuntu kati ge magezi genkuwa agandetira okukakanya depression woba olina ebifaanani bijjeemu enamba oba osobola gisiimuule omusawo yangamba ebigambo ebyo nga nzirayo nga njimukubira essimu nga nteeka nayongera nako kasupu nze nateekawo nembeera dde mwanyigemu nemala okuddamu okudda okwegonza okitegeera ndyetonda nga mmaze otuteerera mu maaso ku lw'omwana waffe SB4 ge magezi ge nakola ki genakola kujja mu ssimu namugamba takola ki kubanga yajjanga jjukira afuna ssente nga ne bwemugamba mpaayo emitwalo 3 munnaye takiinaako buki ngakuwa musawo yaŋŋamba ezo ssente tazikuwa nti era kimuli ku mutima azijja ku mutima yaŋŋamba ekigambo kimu afiiringa guilty nti wamwagala nnyo wamubeererawo obadde omwagala mpaka leero alinga ali mu kusasula oleme kukola ki kudda mubiri nti ate onaafunamu obuzibu bwa ssente okole ki nabwo bukuleetera obuzibu alinga akusasula mu butuufu nagamba kituufu abadde azimpa mu mukwano ogw'ekitalo ennyo you understand yeah ngenda mwogerako erinnya by the way andabeko abadde asente azimpa mu mutima omulungi ogw'ekitalo wekitegeera kati ssaawa zino neŋŋamba kati ssaawa zino alinga agamba nti ammanyira nsasula ekyo kyekyanzijira mu mutwe SB4 nemwesalako wekitegeera kwe kugenda mu studio nali nayagala dde okuyimba nga mbutuufu byagana simanyi style gye nnyimba siri muyimbi SB4 nengenda mu studio sasa okagenda mu studio nawandika akayimba nekagaana ennaku 5 naye nga sina zigula naye nga nkagamba lya kampandikire siina kasente musawo yanga afuna ekintu ekikufuula bize obwongo obwo butawaanye oba olaba ku mulimu toli bize bulungi tawaanye obuki obwongo SB4 nkutta ekitabo buto nga nkwata peeni nga mpandika oluyimba olusooka lugaana nkwata olwokubiri olwasooka lwalirwako kaaba olwaddako nti ndi mu nsanze omuwala mukwanye nga muzafu toyinza kukwana mukazi ssaawa eno ekiri kuli ku bwongo kukaaba nenga bajjukira ennyimba z'aba Unknown zikaaba nengenda nenziwuliriza nga nenga sobola kujjamu bigambo tebijja kunkolera SB4 nenkwata peeni nempandika kyendiko ssaawa eyo nempandika akayimba nga katambula bwe kati era kampemu akapera nentandika emyezi gigenze nkyakulowooza omukwano nasooka neŋŋamba oba wampa gwa bulimba neŋŋamba wena bitwistinga bigenda kubeera bizibu neŋŋamba kankagattewo neŋŋamba emyezi gigenze nkyakulowooza agi oba omukwano gwo wampa gwa bulimba neŋŋamba wajjanga kibunomu n'obulawo mu bulamu bwange emyaka 5 nagirabanga wiiki kyobola nagamba wajjanga kibunomu n'obulawo mu bulamu bwange simanyi waliwo kyewandiisa baby oba wanyengera ddagala I tried to let you go out of my mind naye kiganye kati nejjusa lwaki nakusanga bwe wagenda obulamu bwakaluba emmere tegenda bebi n'otulo tetujja essanyu sikyaliraba maama nze amazima nagenda mu studio nedoboozi kati nagenda mu studio nakayimba nga nkawandiise simanyi kukayimba nenga munjiyize eddoboozi nnyimbe banaye kayimba kano nakawandiise nkajja ku mutima omuntu yangendako nebunaku ndabanga yagenze eggulo oluyimba lwa depression nti naye nagisalako eri we nabeera ngaawo nebaka olunaku lulamba naye ngisala we nabeera ngaawo nze nakola nga kasitoba nemusala akagalo tulina ebintu byetukozesa bisala mutuufu nosala omukazi akagalo ngo toliiwo akugambye nkola design eno nobawo nga omutoli omukoze tebiriiyo
ne bajja nga bayomba SB4 akayimba ko ka depression era kituufu nga we nabiyimba nga mbikola ki nga mbitegeeza omusajja naddayo nangamba ddayo onoonye eddoboozi ffe tetulina maloboozi wano ge tugaba ddayo okayimbemu olwakubata ku izepya ku eddoboozi izepe simujjukira nze ndowooza kintu kimu eki tokimanyi kumanya nti neŋŋamba omusajja wano asinga okunyimbira obuyimba bw'omukwano ogwokukaba aninooni ankaabira neŋŋa sirina wakumusanga yali badde antendekamu afazali ku ddoboozi n'ali mukaabidde neŋŋamba afazali yalinyongeddemu ku layini nawandika akayimba ennaku 7 nga kagganye nkomaawo neŋŋamba okay yongerako ekitundu nenyongerako ekitundu kitundu nenkitandika neŋŋamba wajjanga kibuna omu n'obulamu bwange ako nenkamala neŋŋamba bebi lwaki wanimba nti toli nkyawa mu mikwano yonna nenewaana mu b'eŋŋanda nenewaana nze ku mikutu yonna nenkutimba maama nze simanyi oba waliwo kyewandiisa bebi oba wanyengera ddagala I try to let you go out of mama naye kiganye ebigambo byambula ebingi SB4 olw'ensonga nanoonya byenteekawo ne bimbula akayimba ne kafuuka kampi neneewoba ku producer nanga akayimba kaki kampi nenga akanziremu nnyongereko enyongerako pati endala era akayimba nenkateeka ku social media yange kwekali gye natumye ka juice wabula nahaddeko kapaati katono nnyo olw'ensonga nadde nkyamenya sente nziremu nkoleyo kaliriki akalala nkole ki nteekeyo naye ayagala okukawuliramu akayimba ako kakaaba by the way kakaabya nabadde siri muyimbi mulungi simanyi kyakuyimba naye bw'ogenda ku peji yange eriko ka juice matovu kwekali Agi naawe akayimba ako genda okawulire oba tolikomawo mu bulamu bwange oba olikomawo nakawandise nkajja kuki ku ntobo ya mutima paati gye nasoose okuteekayo yeeno emyezi gigenza nkyakulowooza pati nga njeerabidde naye bw'ogendayo bayizawe keekalikaawo kekasooka tonafuna girlfriend mulala SB4 bwe nali nzija okufuna sweetheart wange oyo nali nyina omuntu gwe nayagala ennyo jjukira nali mu program yakuva ku bintu bya kiyaye ebiri ebyemabega kati nensitikinga ku muntu naye babanga tandiiyo kino kye tugamba bebeko yagamba nkuliyo yali tandiiyo namwesibako nenkwa n'abawala 1,400 mu butuufu nga sirina gwe njagalako n'ogu ne babeera nga bajja ku saluuni nga buli omu abamanyi nga buli omu teri amanyiiwo munne awo bwe bampeera erinnya lya kajuisi ne Muzaffar oli kajuisi abakazi abali wano tewali amanyi munne naye ate bonna weebali naye nga mu butuufu nwanisa muntu ogu waali awo omuwala nga gwe nwana kati bwe nalaba nga oyo program yali ayina ezoleyo ndi yala alaba ndi low class okitegeera nana si nana nana nkutumiddeko oyo nana yabonyebonye nange si kalo omuwala gyali esijja nana kayiwa yagenda ono nali namufubutuleeyo walala oba okitegeera omuwala namulwanyisa n'abakazi 1,400 n'agaana okulwa neŋŋaana omujjawo mulayi kubanga nze omukwano nali wemba nsazeewo nti nguteeka wano nali nga mpologoma weekanga engo efokasinga ku emu nasalawo nfokasinge ku oyo n'akola ki SB4 yagaana we nakkiriza nti agaanye alina olinakuba akayimba nti ndi musiru omuntu gwe mbadde njagala kusaba tonneerabira nkomekeredde ng'omudaawa nakekubira mu nnyumba ekiro kiramba ku makya n'emisana bwe namala ne nvaayo ne muta kati awo wekufuna ono nga tuwumbawumba essaawa zino ogambe tunafuna mukyala mulala essaawa eno sinafuna mukyala mulala ng'olina booli alyako siyina muntu yenna nagezaako njagala enkwane naye nga bwe nsemberera omuwala nze ndaba Agi by the way Agi ye Agi Kanyana waawa like munyarwanda munyankole mwana nzaaba ya wano tata musajja munyankole bulungi maama wensi ya Kagame era wotunuulira obulungi bwe sijja salirawo bantu bonna balala nti mulungi nnyo naye ku bulungi bwe we natambulanga naye buli omu awoza Muzaffar omukazi alabika takusaana ono mukazi mulungi mu butuufu ababooda ye waffe ne bansibirako beeti wiiki tasitagimala we ne wembeera omukazi mbu mulungi ansusseeko kirabika simalayo bulungi kitegeera naye ng'ensonga ziri zo wali omukakasa
toyinza kubeera na mukyala munyarwanda kumala myaka ena ng'ensonga ziri toli perfect okitegeera kubanga nze ebiseera bituuse bwe mweyayirira nnyo n'agaana okudda nze ngenda kudda mulimu genda nkuteekeko omukono ngaawerenga bumalu ntandika obuwoowo buno ekirevu kino kikapa nkinoonyeza akadagala nkinyirize nange ngende neetege ku bakazi abakulu kubanga amaanyi gange gano amaanyi gendina afazali ngafunemu ssente galeme kunsalira bwereere kubanga kati nfokasinze ku mwana ku muntu omu agekanyana essaawa zino singa omuntu avaayo mukazi abakulukulu nga nalaba puroguramu eno nga sooka omumpe atandikire ku nze nkuweeyo amazima gali nti nange kunnumya gye bannumizwa mutima kubanga akayimba ako kenyimbi njagala agi kamutuukeko agenda akalabeko abaana abanyambeko bankoyeko challenge sinana za video by the way nalikozeyo ka video era wenfuna yanyambakaawo oba ka mitwalo 3 obaana nkaabe bulungi kanayambako n'abantu abalemeddwa okwesonyiwa abantu bakaabe tukaabe ffenna okitegeera n'oyo mu butuufu weba kolabo ey'okukaaba SB4 oyo naye mukaaba balekoze kolabo naye ate SB4 abantu abakaaba tuli bangi innyo nze natulanga omanyi bwe mbadde mukwano emyaka egi nga mbulina kuba ku akanyimba k'okukaaba era nga mbagamba ne mu nnyimba ez'okweyagala ffe nga abeeyagala by the way ne ngamba ennyimba z'okweyagala nga zijja ntono ez'okukaaba ze nnyingi nga simanyi nti kikonkona ewange SB4 buli kayimba k'okukaaba nkawulidde era singa nsobola okufunayo omukaabi omulungi nga unknown omusajja yankaabira bulungi amazima ntuddamu obadde tuwandiikayo akayimba akalala nenziramu nenkaabamu buto afazali omulundi ogukola ki ogusemba akayimba kange ako bakayita waayi sinaba kateeka ku YouTube sinafuna na account yonna kubanga sinabukola ki bimanya naye ku gundi yange yaka juice TikTok yange bampita ka juice nataddeyo verse esooka gyeri eddoboozi lye bangambye nyina ddungi naye lirimu ekikeere olw'ensonga sibadde muyimbi okitegeera netaga nendikwatamu sendekerevu libulaabulamu kala akatonotono ate oyongeramu ezo dyonoona maliriza nkugamba muvubuka munange depression mbi okwagala ngo ekirala omuvubuka sooka okola akasente before nga tonnabakola ki anti era okakola omukazi n'akalyawo by the way nabyo binsobedde kubanga n'abagaga be tulina ku kyalo akeera ku makyano ne bamulekawo n'akaaba ng'olaba talina kimulekesaawo omukazi n'akugamba noonya asinga kati siina magezi gengenda kati gezi simanyire ngenda kuwa muvubuka woba ojja okwagala yagala ekisaanidde webaba kukyawa yiye amagezi gonna kaaba naye tokola bye nakola byakunywa butwa kubanga oluvannyuma famire yo gy'ogenda okuteeka mu kikolimo oluvannyuma oba wazaala omwana wo afuuse mulekwa oluvannyuma oli musiru era amazima gali nti ndi musiru olw'omukwano gwe nnyina eri Kanyana naye Kanyana wange woba oganye omukwano ogwo mu butuufu nfaafagane nagwo ngenda kusala eddiiro abawala abato mbateekeko ki nati ngendeko mu nkaŋŋa nate ensobi gye wakola kwakozesa akatwa walefunye mugwa alikoze ki walefunye mugwa omugwa gutiisa SB4 buli omu waba agenda kwetta afuna plan naye kye neebaza Katonda nti mu bintu bye nakola byonna ebyekisiru nagenda bantwalako mu ddwaliro by the way ddungi by the way n'ekirala depression mbi bama akatwa nkanywedde bamaze okunkuba amacupa bano abajja okuŋŋamba ebigambo ebyokukyawa agi buli omu yaŋŋamba omukazi muleke biki abakazi bangi ate byanyiiza buki byanzira ku bwongo nagenda okwekanga nga ndi n'amacupa gange mu kkubo ŋŋenda ndi mu motoka banzijayo buki seesuulamu nze zivuddeku mpulira banvumye baŋŋambye omukazi wange mwesonyiwe kyokka baŋŋamba ebigambo ebiki ebituufu nange okwagala kuluma okwagala kubi naye ate okwagala oba busiru tukome tufune we tukoma mukola ki okwagala kwa SB4 Media tugusa ensonga emboozi ndowooza ogiwulidde eya Muzaffalu tonteka mu bintu byo Muzaffalu terunaggwa
Terunago. Nakyo kali obanga ofunye ekirowoozo ekirala ekyokwetta ffe tuyite beerewo tukavalinga bagenda kukozesa mugo tukavalinga awo ffe okuziikako wali tukuteekayo awo bakabya abantu kamera ekyaliko depression nene etambula kubanga olaba nti yakendeera naye sikyangu okukeera ku makya niweesonyiwa bayitha ekikutaasa kiri eki akyaye yekka yafunamu kubanga omuntu akukyaye yaba yasalaasalawo emabegaawo kati gwe balesseewo gwosigala mu bino mbadde mwagala gyetuvudde ebyo gyetuvudde bye bisinga okutta omuntu ye waba tabirabye nti gye muvudde gwe byesonyiwe gye muvudde noonya gye mulaga ginonya gyolaga ensonga ziwa andisani zatuteekamu akasente programu eno gwe muvukalira gyoyizeemu gyofunyemu ki kati sente ofunye nakyo oyizeemu programu eyo naye nga twongera okujjukiza abaziwa genda awo ku Mukwano Arcade basuubuza kunakamakamu ebintu bya beddings banafa bakekke private tracking company bagamba nti ekimu kyewaleetaza okutrackinga bakubyeko simu bakubyeko motoka amataka ino mu relationship naye omukazi oba omusajja gwolina tomwesiga bulungi mukwasa omulimu ogwo bakekke private tracking company bajja kubeera nga ate bakukolerako ddala ekisinga nyongera okutumirako bannaffe abarania gadgets mamirania kutumiddeko nnyo awo ku Pioneer Mall tumiddeko nnyo obale kubeera nga ate wazze kalisi zonobeera nga owagira tosesera mu programu zaffe eziddako mbeere bulungi mweraba Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.